tuba n'ebika by'eddagala okuba nti weesiimula abantu bonna wongiranga wagguma kamala ekika ntono nnyo abadde awulira obulumi nga bumutta abeyebaasa tolina ogenda kwesiimula kakogo kano nga wakuluma wasigale nga wakyakuluma ekyapa nga oyiro kenyogerako mikwano gyange okayisa ku mutwe nga gukubogga dakiika 2-3 ku mutwe gwasiisedda yosampola yabwere osinga ekuluma nakanyama akuluma zosibasiba wakamba omugongo okunalika amagulu gakuluma gasinga kwoca ogenda kukozesa akakolekano ogenda kwewuna ekola kakolamu agambye saako abadde babonaabona n'endwadde ey'ekifuba ssenyiga abalwalira bangayisa bulungi akabula endwadde eya ssenyiga endwadde ey'ekifuba bw'alwalidde ekifuba okumalanga ekyono ekitandika ssenyiga abanga awona n'akuddamu lutwe tukugamba kozesa ku ddagala ne litandikirawo okukola kyetwandiyagadde kikolebwe batuleke tukole tetulina wakulya kuno katale ke katwalire ku bennamwandu abasajja batulekera abaana tebakyalabirira abaana kati ate baagala tugoba tunaalyawa tebatufunidde katale ani abagoba oyo abatugobera bannannyini oba tugambe nti biki be balonze abayisemu be baagala tugende tulagewa wa gye batuteekeddeteekedde gye batugamba okugenda bategese ewantu w'abantu 7 ate tuli abantu 250 kati bagenda tusaawa wa gye bagenda otutwala tetumanyi batuleke tukole batugambyeko nti eri mugenda sasula ssente ate obaolazo mutasobola tugenda sasula ssente batusaba ssente nyingi ffe tetuzisobola tulira fuuti 3 tuli abantu bameka omudaala gwa 10,000 ffe tunaagusobola gwe mulaba ffe tunaagusobola tetuyina ssente tuli bakazi banaku tweyinza amanya gange nze Apadete Scovia ani Apadete Scovia tugambya n'abasobodde okuba nga aleka ku kkubo agenda kuba empooza ya 15,000 naye kati ddala omuntu wa wansi 15,000 agenda kuba azijjawo nga kati tolina wa 5,000 mukatale gyayagala tugende ffe tulina buzibu na bufuzi bwe naye ffe twetaaga tube nga ffe tukola kuba ffe tuli bantu ba wansi tukolera ku kkubo olina kapita wa 5,000 ate yayagala tugende mu katale omudaala gwa 10,000 tugenda kikola tutya ani oyo bonna balye bonna bali yani gwe njagala okutegeera twogere amanya ge sigamanya amatu omusajja akolanga katale kali mbadde mukoleramu wano yo nnungiko oba mwansayobolyabo bazimbira akatale tusaba gavumenti etuzimbira akatale kuba naffe wennyini wetuli wano si wewalungi kuba waliwo akisidenti waliwo ebintu bwe bityo naye bw'abanga atuyambye atuzimbira akatale akanene wetujja tusobola emama Namboze gyali yonna ajja atudduukirire era ajja atutaasa embeera mwe tuli kuba etuyimirira okolera ku luguudo
tukolera ku luguudo banange mutuyambe tukinawo otulaga kubanga njagala tukwataganyirize wamu tugenda batuleke nkuko tubadde tukola kubanga kati tukinawo tukolera ku luguudo tugenda banamwando batiisobola batakoze eki abalema tugenda banamawuju gonna tukolera ku kkubo ate tugenda wa tulina akatebe ko tugendamu. Baani abo bagamba okuva wano okudda eri? Batugamba kuba n'okukudda eri abakuteeka endisente. Tende eyaawa? Eyakali akatale? Y'okusolooza kano. Kubanga kati kidirira ku tugamba tumudde mu katale. Ate ng'olimu n'abaava mu katale tebasobola kukalira. Tugende mu katale nja kubitembera ku mudde sinawonda. So embeera y'omu katale eri togyagala lwaki togyagala? Buli muntu yamenya bizinesi egyakola tusobola kumpunira futi 3,500 ate nga tumenye ebintu gondeka nteeke wansi bandeete byonjagala naye kungamba tutunda kintu kimu kikisoboka. Nokukitanako asasuleko empooza egere mu maaso ate asasuleko n'abaana. So expenses mu katale abantu basobola esaawa yonna yonna bayinza okuba nga babagobaganya babaddusa ku luguudo naye wano abantu abaliwo bantu ba wansi bakolera mu ssente entono. Akatale ziri ensonga nga 3. Ekisookera ddala akatale kafunda tekasobola kuakomodatinga abantu bano bonna. Ekirala ekyokubiri emiwendo gy'ebintu oba ebyobupangisa mu katale k'ennyamaanyi. Manya gange ntitula Sylvia Meme kusomooza kwembisibwamu wano ku kkubo. Abakanso bajja ne bayoola ebintu byaffe batwala ebibaawo byaffe bye tukolerako buli bitufekita buli mu bulamu obuteeyagaza kuba babitwala tebidda ogenda otuukayo nga baabyonoonye nga byonna byayonoonese tulina abaana ab'okulabirira twesasulira amayumba kale buli kimu ng'era bw'okiraba kati nga nze maama nze taata naye olaba nga bazze batudde obutundanga buno kapito yonna baba bamutudde nosigala awo ng'ate olina kuddayo mu bamanereda tebakuwa essente ng'ate bakubanja owajjako luli aba azeetaaga ate ogenza oggyeyo endala awalala oba waakazijjayo wakatandika ozisasula ate kanso neekomawo nejja n'egitwala. Tusaba gavumenti bw'eba erina enteekateeka gy'esobola okuteekerateekera awantu awamu okusobola okukolera tukyaniriza naye ng'emaze tuteekerateekerawo ne tugamba abasuubuzi bange mugenda kukolera wano naye ebyokujja otutaataganyanga ng'aye tebalina we bagenda tuteera ate batulowoozeeko wa wansi ate bamanye nti ffe balonzi baabwe be bayisa obubi bwe batyo ffe balonzi baabwe n'abaana bo bennyini abamu ne babatuzaalamu ne babatulekera tusigala okubonaabona kati embeera eyo tugikooye kuba tuli bubi bw'aba awulidde eddoboozi lyaffe olwaleero luno atuyambe ajja kutereereza embeera naye tukooye kanso tuwambiranga ebintu byaffe ate bwe babitwala tebabizza ne bwogendayo ebintu bakusaba ssente nnyingi ate nga bamaze obbyono kati egyo emiyembe giba gimaze okwekubaako ba gimaze okukola juice okutunda bamaze okukwasayasa ebibaayo bye tubiteekamu ssente bo ne babyonoona fe tugenda kuddukirawa twetaaga obuyambi bwammwe omukulembeze aveeyo atuyambe kubanga bannaife boolaba tuwa empooza sigamba nti tetuwa mpooza tuwa empooza buli kimu tukikola nga bo we bakyetaaga ate nga bo ne batatufaako basalawo ate bo okwagala okunyunyunta nga tuti batufuddeewo
batuyambe basobole okuba nga batufaako nga naffe tubafaako. Kuba ekyo tajja kujja nsaba akalulu ng'ate nga nze tanfaako ye alye nga nze sirya. Olwo nange mba sifunamu, njagala afunemu nga nange nfunamu. Sharuwa akolera mu katale k'esseeta. Yo si nnungi, ebintu byo babitwala olw'ensonga kati emabega awo babadde batugoba ku mwala kuba ffe wano tubadde tukolera ku mwala kuba ebyo bibaawo byolaba byolenyeko ne batuzza emabega. Naye kyoba omanye ekireetera embeera eyo mbeera ya ssente birimu n'engeri y'enguzi oba okitegeera nti kati ffe okudda eno emabega kasaa zino gye tuli waliwo abakiteekamu ssente abaagala bafune kasente okitegeera ne batuzza wano emabega. Kati abakansa abo kyoba omanya buli lwobalaba kati nga ffe wano mu kitundu ky'esseeta buli lwobalaba ne bajja ne bakola oba effujjo ne batwala emaali y'abantu baba bawenduddwa okitegeera kuba kati olunaku lwe bayola emaali yaffe emmanga eri waliyo abantu ab'emidaala naye bayolako wano wokka ate nga bayoola ebintu by'abantu bayira nze nga nze omu wano saawondera era batwala emaali yali nnyingi yali yantwalo nga 3 saawondera nenziramu nenjiya nensuubula endala nayo nebakawomawo kubakola olwanjola lutusatu nebakomawo olweggulo ne babitwala. Naye nga kyoba omanya ekyenyinza okugamba eri omuntu yenna atuwuliriza kati fe abantu abakolera wano ku sitwiti omuntu wa wansi omuntu wabanga tabbye for example kati nga muwala muto nsomera Kyambogo newerera kubeera wanene oku sitwiti bwe bawala balala bolaba abali myaka gyange gye bali beetunda naye nze bwe mba nsazeewo nenjiyiza wanene ku kkubo ate abantu abali mu gavumenti babali mu linnya lya gavumenti bwe bajja ne bayoola emirimu gyaffe noyiya akasente ko nga tukajje mu looni okayiyiza togeze kwetunda tobbye ate ne batwala emaali. Kyoba omanya yensonga byebimu ku bizizza Uganda emabega ebyongedde embeera y'obubbi ebiganya abantu okwekulaakulanya nti omuntu yeetandikiddewo kubanga togenda kubira gavumenti enduulu nti munnaaye sina kyakulya kitegeera ofunye emitwalo gye 5 osuubudde oleese emaali ekitadde wootadde kuba bano betukolera tusasulirawo ate nga tuli mu road reserve naye tusasulawo bwiki ne tukifaako kuba tufunawo ekikumi. Naye ate embeera abo abakanso gye bateekawo ne bayoola emaali omuntu ayola ebintu byo naye nga ye talina na mudaala nga tamanyi nabukumi bw'oyitamu. So embeera si nnungi naye kyoba omanya bo baba balowooza bakikola mu bulambulukufu naye nabo amazima bagamanyi baba bawadde enguzi babawa ssente babawendula tubimanyi tobanze babiyoola sibiwondera kubanga era ne bw'obiwondera bye batutte biba tebiwera. For instance batudde obutunda bwa mitwalo 10 ogenda obunonayo osobola osangayo obwebiri n'obwebiri obwo baagala ssente okitegeera baagala owawo emitwalo ng'oba 3 okununula ebintu bye batutte tebiwera ate oyongeddemu ssente. So kati nze nga nze omu mbadde sibiwondera naye ate nsigala ndi mu buyabuya ssente n'ensuubula ebirala n'enteekawo nga ffe bakufuna mpola ne banyigiriza kuba omuntu kati olumu abamu kati nze osobola abamu beewola weewoze ssente wezijje mu banka mumanirende emaali bagitutte ye agenda kujja ayagala ssente ze ebintu byewadde osuubira okugyamu ssente babiyodde kati balowooza omuntu aba anaddawa ab'emitima emyangu agenda neyeetunda abalala agenda nabba olw'okunyigirizibwa naye nga ate kuvudde mu bakulu abandituyambye tuba bakansi bakolera gavumenti ebitongole bya gavumenti naye tebabikola mu bulambulukufu baba bawenduliddwa. Sharifa kyo kituufu ebintu byaffe babitwala ebyawo ne babimenya ebintu ne babiyoola jjukira tuli bakazi twekolerera tuli basinga omwanga tulinogerera abaana kati batujjawo twali tukolera omwala ne batugobawo ne batuzza ate kurodirizamu ate ne rodirizamu batusasuza tusasulawo renti
Renti tuli mu mitwalo kumpi 7. Empoza tusasula emirundi 3. Ate kasasiro tebamutwala. Kasasiro naye tulina omumuteekamu ssente amutwala. Kyebwe buzibu bwe tulina wano. Ate nga tunoonya fiizi w'abaana. Tugire balandiroodi baffe balebe tusaba ssente ezo mpitirivu nnyo zetusasula renti. Abamu tubeera mu malooni webityo. Tulina oweerera abaana. Lwogirizamu naye batusasula renti balandiroodi. batumugiriza batula mu tawunikira katundu bakumala lwamu akatundu ayagala kukola myala nebatukobere nomala tutunofana bino bikoko byabwe tutaddewo nabo babitugobya tukolerawo ku mpaka eno tuli mu masanyalaze ogalaba lwogiriza naye abalentinga amaduuka ageebo ate nabo batusakuza ssente wakati w'emitwalo 10 5 ow'empoozi oba oliawo atuuse emiki emirundi 3 musasula mpoozi kasasiro omusasula tebamugya nemubonaabona okumugiriza kwetulina buli akweri n'atumugiriza bawunikira akagambe tabaagalawo awo muveewo omwala gwagala mukiyigayo nayenafa kumwala bwe yakugamba tujjeko ebikooko yagwagala nga guyasamya mubuli wayitawo agugogole naye era tusigala twetoola ssente tutukola tukugogola kwe yatugoba ng'omwala gwagala mukabo buli wayitawo ng'agulaba ng'agugogeza naye yatugobere naye ate tusigala tugugogola naye ne batusasula nabino bye twabiseeko twabikako emyaka mateeka ago naye ogutumugeeko ku kifaananyi gwe yatugobako ate nga tagugogoza ng'ate twasigala tugugogoza era n'atugobako abamu ebintu ne babiyola abalenako enkyambizizaawo ne bajja kanso n'ebitikka emirundi ng'esatu ebitwala naye nokumwala gwe yatugoba ate feera tugugogoza yatugamba njagala mpite mu kibuga kyawe tawulikirako ng'omwala ngulaba ki mwerere sigwagalako yadde ekibaawo naye era bukya yatugoba tagugogolangako era ffe tukwata ssente netukolaki tugugogola olwaba tufa okufa okulwala kolera ono ne tubizaako ku mpaka naye era tabyagalako netubikabikako nze kiramu Barbara nkolera wanene okumwala ogw'essente ekigenda ebuterere ffe ng'abakyala b'emiyembe abakolerawo tulina ebizibu bye tusinkanya wanene we tukolera abakazi we bajja batwala ebintu byaffe era we babitwala ne babituuseeyo tetubinonayo kuba tuba tetulina ssente ekyokubiri wanene we tukolera tusasulawo nganze nze ndisingomaaza nina abaana aba ngawe mundaba abaana 3 zabaweerera nze omuntu omu ate sente zembaweerera muzikola wanene ku mudaala gwange kati abakazi we baba nga bazze nga bafuna ebintu byange ne babitwala eyo sibijjayo kati abaana n'abaweereza nti yeegyo bakama baffe tubayita muje mutuyambe tuli bubi jako nyingi nga tetuzisobola kuba wanene we tukolera tweyiya abakulembeze tubayita muje mutuyambe mu kintu kino kubanga nesente zesasula batujjako sente nyingi tetuzisobola tulina okusasula school fees tulina okusasula renti tulina okusasula era renti wa wano bwe tukolera kati awo ogenda obalabalamu ng'ebintu bikulemeredde ng'omuntu omu nange biseera biri Mariamu era nga bagambye kumwala bakyala bannange era kyo kituufu kansejja n'etuyiribya tutwala ebintu ate obikimayo ssente ate batugamba tuve kumwala tusembezeeko ku mabbali naye osanga banno banandiroodi baagala ssente mitwalo 5 ate girina aveewo era n'olwaleero nababadde batugoba tuveewo baagala ssente mitwalo 5 ekintu ekyo nekitukalubirira ate tuli basingomaamu tulina abaana tumusomesa abaana tupangisa wetusula embeera otuyeeyo ye omusolo tutusasula ewiiki tusasula emiyembu 3
wiiki 3 tuvaamu kati tukuba omulanga ab'obufuzi Nangose n'abafuzi obulala bonna abaliko abafuzi baffe nga wano eseeta gye batuyambe batusimbira akatale ka gavumenti batusimbire wano tuveewo batunabonawo mwala gugumya ate tutoola ssente ne tugugogoza ate mala muveewo ate biki ebitowe embeera gye tuyitamu wano naye batugambire ku banandiroodi batuyiribya ate tukolera ku kuti kukubo tebaagala ssente nyingi twale 5 enkolera seeta wano katale kuluguudo bazire mu katale naye ngera kituufu ebintu byaffe balikwata tetumanye ensonga yaffe bakale ne batulaga obudde bwe tuba tulina okuddiramu oba mukomosa 11 nabanga babitwalira babitwala chairman wa roadside vendors eseta twala obutale bwonna obuli ku kkubo era nga buvunaanyizibwa kwabo abatundira ku nguudo abasuubuzi abaabo bonna naye tusanze obuzibu nti abasuubuzi bange tebalina we bateeka bintu enkuba ebyonoona ate n'omusana omungi bwe gujja nagwo ne gubyonoona naye kati ekyomukisa omulungi abakulu abatutwala nga kuliko ne physical plana tawuni kiraaka n'abakulu abali mu mukono bateekateeka okulaba nti ffenna tufuna we tubeera nga tuli wamu banoonya ettaka we tuyinza okujja ekyomukisa omulungi omwaka guno ogutandise twafuna omwami bamuyita Senozi n'atugamba tweteeketeeke agenda kufuna akatale kagenda kukamenya bakakole abasuubuzi abamu bagendemu n'abasuubuzi abalala bagende mu k'omwami Peter abasuubuzi abalala bayingire mu k'omwami Yiga tube nga tuva ku kkubo olwa congestion eyitiridde kati ne waliwo ne business breeding nti abantu bayitiridde nnyo wano Michongwa wano Matooke wali ebintu kiwa ebyo byonna bijja kgenda nga babiteekateeka so nyonoonyi ya bintu eno kanse waffe tukola nnyo nga bibuga birala nti eyolayola buli ssaawa naye waliwo amateeka n'emitendera gye baatuba okukolerako bwe kiyitirira nga kyonoonese nnyo kanso kwe kujja n'ebayoola okugeza nti waliwo abateeka ku kkubo ebintu ku koolasi kwennyini newaba nga tewaliyo omwaganya mmotoka we ziyita muntu alina edduuka lye talina wa paakinga bakasitoma lye talina bapaakinga kugula bintu awo kansi eba erina okujja okuteekateekawo obulungi naye nga teyoola buli ssaawa naye kumenya mateeka kanso n'eryoka eyingirawo nga bwe tuli ku luguudo kuno tusanga bakama baffe abo ab'amaduuka kwe tukolera
tebaagala kukolera bwereere olw'ensonga nti naye yennyini alina emisolo gy'asasula nga ground rate, property rate. Kati ekyo kimuyambako okulaba nti abantu abali mu maaso ge bamuwaayooko akasente akamuyambako ku misolo gy'asasula. N'ekyokubiri nti abantu abo mu ssente bwe basasula si bwe bw'amaanyi ennyo, kuba tulina enteekateeka egenda nga tukkakkanya buli abapaazizza omuwendo nga ffe abakulembeze tumusisinkana nakkakkanyamu ku muwendo olw'ensonga nti abantu baffe abakolerako tumanyi baakaseera katono, saawa yonna bafuna we balaga, n'olwekyo bakkakkanyamu nkume ku muwendo si gy'amaanyi nnyo egisinga.